voters registered. So each parade is packed. Voters registered. So each parade is Ebyokulonda olwaliro nga 26 tufunye obululu buzze wano ku Entebbe International Airport era nga abaliwo okuwitnessinga oba okulaba kyonna kigenda maaso. Tulinawo ba candidates representatives, tulinawo ba observers, tulinawo members of the press, bannamawulire naffe kegini abakozi b'akakiiko okulaba ddala ekireeteddwa mu ggwanga era kye tulina okurecevinga. Olwaleero tufunye obululu obwaba direct elected members of parliament. Tufunye obubokisi 12 bwe tubaze ne tulaba nga buzze mu butuufu, n'abo obubokisi 184 obwo babaka abakyala oba district woman members of parliament, n'abo ne district woman councillors nabo tufunyeeko obubokisi 24 obululu obuyingidde mu ggwanga olwaleero. Obululu bwe tusuubira obululu bonna obwa president bwaweddeyo, obululu bonna obwa members of parliament, direct elected members of parliament buweddeyo, era n'obululu bwonna obwabo abakyala abakiikira districts nabo buweddeyo. Tusuubira okufuna obululu leero bwe tufunyeeko obwa district woman councillors gabe nga tufunyeeko obubokisi 24, tusuubirayo obubokisi obulala 168 obugenda okujja, naye obugenda kujja nga mu second consignment wa second batch nga 3 nenga 5 omwezi ogwa January 2026. Buno bukuumiddwa butiribiri era bwe buva wano bugenda mu stores zaffe kulaba nga waliwo security ebukuuma, era bwe buva wano bugenda kugobererwa abo bennyini abasindikiddwa ba candidates agents, aba observers paka wonna gye tugenda obukuumira. Tugenda bujjayo mu kaseera ako nga bugenda ku polling stations. N'obululu buli sekiwa era bannayuganda mbowa ng'akakiiko tweyama okulaba nti teri agenda kukwata ku bululu obwo paka ku time eyo nga buvaayo ogenda mu polling stations. We tulina ng'akakiiko eri abalonzi nti ngaffe akakiiko twetegese emyaka 4 tubadde kino kyetegekera akalulu katuuse. Bannayuganda nga 15 mbajjukiza tugenda londa tulonda president ne members of parliament oba abakiikirira abage tukiikira mu parliament. Muveeyo mu bungi mujje mulonde
muveeyo mu bungi mujje mulabenga bw'obanga okubya akaluluko kakube mirembe bwanga wale kitatambudde bulungi weebuuze tetwagala buvuyo tetwagala kulwana kyonna kyonna kyotategedde weebuuze okulaba nti ensonga eyo gyotategedde bulungi eddibwamu oba ekolebwako. When you finish voting, you leave the polling station. 20 meters and now 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And for them, protecting the vote means they must watch every step. And there is no law that stops you from watching every step. That's why even our courts are open. The law says when the voting has ended, the presiding officer will count the ballots in the presence of voters who are present to witness. And it does not even say that those who should witness are 2, 5, 10 or 20. Even if a polling station has 500, if the 500 are interested in witnessing, the law does not stop them from being around. It's very important that we implement the law as it is. Laws are not suggestions. Laws are commands. So we should not create any anxiety in the minds of the public. Actually, the right thing to say is, don't crowd in the voting area. Nobody needs to tell me that go home. Now, when you tell people to go home, you are activating unnecessary suspicion in the minds of the people. Remember, based on the cases in court, there are many instances of rigging in our country. And the reason why people want to be there witnessing is because they want to avoid that rigging. It may even be a ground for petitioning the results of an election that voters were denied the right to witness. Somebody may even demand a recount and say, we never witnessed, so please come and count in our presence. So we need to avoid controversies. Electoral Commission etutadde mu buzibu bungi nnyo kubanga esuddewo omulimu gwayo negulekera amaje. Kubanga kati neyo message eyo gamba abantu bave ku polling station nti baddeewo waka bamaze okulonda, amaje ge gasooka okubeera nga gatambuza message eyo oluvannyuma Electoral Commission bwe bagibuuza nayo nevaayo ate ne confirminga amaje ge kyali kyegali googera. Naye ate weesanga nti tebalina tteeka lyebeesigamako okubeera nga bayisaawo ekiragiro ekyo. Attorney General kennyini yavaayo juzi. Ab'ebyokwerinda n'ab'obuyinza abakwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda baleke amateeka gakole, kubanga okuggyako oyo aba aleese akajagalalo teriyo tteeka likugira abantu kubeera we balondedde singa baba mu bbanga eryo. Ne President kennyini kubanga juzi yavaayo n'atubuulira nti Electoral Commission yategeka akalulu ka 2021 bubi n'afiirwa obululu obukadde 2 n'emitwalo 7. Kubanga ffenna kati nga bannansi ne President ndooza tukakasa nti Electoral Commission teyina capacity etegeka obululu bulungi mu ddembe bwe tusobola okubeera nga twesiga. Kakati yawo nempunzika nga ngamba Electoral Commission n'amaje bali ku side eyaabwe, bannansi n'abeofuzi bonna kubanga n'abali mu NRM nabo bagamba nti bababba, ne President kennyini agamba nti bamubba, ne opposition bennyini bagamba nti bababba. Kati osanga nti waliwo sides bbiri, waliwo Electoral Commission n'amaje bali eri, fe abasigadde ffenna ne President tuli side emu.